Uganda emanyiddwa nnyo ng'ekkula lya Afrika olw'ebintu ebisangibwamu, engeri gye byawundibwamu, kw'ogatta ebyobuwangwa n'ennono n'ebisolo eby'omu nsiko ebisikiriza. Wabula ng'oggyeko bino, okusoosowaza ennyo ebyobuwangwa by'amawanga ag'enjawulo mu ggwanga nakyo kifudde Uganda nnantalabika mu byasa ebibiri ebiyise. Mu kwongera okunnyikiza enkola y'okutumbula obuwangwa n'ennono, aba Cross Culture Foundation Uganda bajaguza emyaka 20 gye bamaze nga bakutte omumuli. Kuno bagasseeko okusiima abalina kye bakoze mu kumanyisa ensi ekitiibwa ky'okukuuma ebintu binnansangwa ebya Uganda. Congratulations. Ku mukolo guno aboogezi ab'enjawulo kwe basiimidde ne basaba gavumenti okwongera ensimbi mu kukuuma ebituukiddwako. Akulira Cross Culture Foundation Barbara Babwetera asabye gavumenti esuumuuse woofiisi y'ebyobuwangwa n'ennono okuva ku mmeeza obumeeza efuuke minisitule eyeetongodde. Tukubira omulanga gavumenti yaffe tuleme kumekinga culture okubeera akameeza bumeeza mu ministries endala naye wabula tugisitule edde ku mwanjo gye tunaakoma ogisitula gye gy'okukoma okuyingiriza eggwanga. But honestly, it is overdue, all of us who are here, and especially those in relevant ministries, that culture does not deserve to be an appendage of a ministry that tags the word culture at the very end. Omugenyi omukulu Bishop Robert Muhirwa Akiiki okuva mu bulabirizi bwe Fort Portal alambuludde omuwendo oguli mu kuuma obuwangwa n'ennono. Culture is the total way of life of a people. It encompasses our values, beliefs, language, customs, traditions, social practices, music, art, food, history, and worldview. Nga 17 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde, NTV yasabukulula akanyomero ka Nazzikuno akatottola ebyaliwo n'engeri bajjajjaffe gye batambuzangamu obulamu bwabwe mu ngeri eyoleka ennono n'obuwangwa bwa bannayuganda. Akanyomero ka Nazzikuno kano kye kajje kaweza emyezi 14 ku mpewo. Mu bbanga lino abalwanirira okuuma obuwangwa n'ennono mu ggwanga aba Cross Culture Foundation Uganda basiimidde mu mukozi munnaffe Ronald Ssenvuma olw'ettoffaali ly'atadde ku buwangwa. Ladies and gentlemen, welcome to the stage, Mr. Ronald Ssenvuma Omukochi. Special traditional shoes and Karabanda. Mu kunona akabonero k'okusiima oba awaadi, Ssenvuma yeenaanisa ebyambalo ebijjirayo ddala akanyomero ka Nazzikuno okubadde n'emikalabanda mu bigere egiyinza okukaluubiriza ab'omulembe guno okutambuza. Ye Ssenvuma agityabuliddemu n'amaganda. Awaadi gy'aweereddwa eyitibwa National Heritage Award 2026 emusiima olw'okujjukiza bannansi engeri ebintu gye byakolebwangamu ng'ayita ku mukutu gwa NTV. Bakamusiima bagasseeko n'ensimbi enkalu. Congratulations, Ronald. And a check of 2.7 million shillings. May you increase on the research. Ezimu ku mboozi za Nazzikuno zaawanguliddeko awaadi mwe mubadde yettottola engeri abadda gye baayigangamu ensolo okufuna enva z'awaka, okutegeka emmere eyitibwa omunyige, emitendera gyonna egiyitibwamu okusamira mu Buganda n'emboozi endala. Kyokka Ssenvuma atugambye nti asiimiddwa mu kiseera ng'alaba byakola gakyali mabaga. Nazzikuno yadde tuwangudde naye ate endaba ekyali ntandikwa ey'okusigala nga nnyongera okuvumbula n'okuleetera biki bye wasubwa by'obadde tomanyi by'otaalabako abaaliwo baabiraba basobola obitubuulira naffe ne tubireeta ne tubibuulira abazzukulu n'ab'emirembe giri egirijja nga bwe bakikola mu mikeeka. Akakiiko akasalawo akalondamu abo abalina okusiimibwa bwe kaasoma mu byafaayo bya Ssenvuma ne kalaba ddala nti yali asaanidde olw'ebintu ebyenjawulo byakoze, akola okunoonyereza ku bintu ebyenjawulo naddala wano mu Buganda. Singa otunuulira ebintu ebikolebwa wano mu Buganda ng'okukola omwenge gwaffe ogw'edda ogw'ekinnansi, okutta enswa, okukomaga, okusomesa abaana n'enzimba yennyini, ebyo n'ebintu agenza abijjayo ng'abisomesa eggwanga. Kubanga tulina abaana abali disconnected ku byobuwangwa byabwe, bamala obudde bungi mu masomero, bwe bakoma waka babeera ku TV. So kirungi nnyo nti
Ssenvuma yavaayo n'akanyomero kano nti kati ebyobuwangwa abaana babisanga ku TV oba baagala oba tebaagala. Akanyomero ka Nazzikuno kalagibwa buli lwa Sande ku ssaawa emu. Ekikolwa kino bagamba nti Lubaale abadde akkubirako birenge.